Ebiseera bingi abantu beekebeza okulaba ekika ky'omusaayi gwe balina. Kino kibeera ng'ekintu eky'okusaaga wabula singa bategeera ensonga enneekusifu eziri emabega w'okukebera omusaayi bangi bandikyenyumirizaamu. Abasawo bategeezezza nti omusaayi gw'omuntu gulina bingi nnyo bye gwongera ku bulamu n'engeri omuntu ono gye yeeyisaamu. Omusawo waffe okuva mu Timex Nutrition Center, Dr. Ismail Tamale annyonnyola nti abantu balina omusaayi ogutali gumu babeera n'engeri gye beeyisaamu ez'enjawulo era bino bisalawo kinene nnyo mu bulamu bwabwe. Kino ekika ky'omubiri kye mulina GT100 kye kyasookawo ku nsi. Be bantu abasooka ku nsi baali bayizzi, badduka, bagoba ensolo, bali bannyama era ono bw'otomuwa nnyama ng'omulwazizza. Kasita gwe nga hunter n'ofuula nti ngenda kulya doodo biki we are going to follow suit. Okusinziira ku Dr. Tamale, ebimu ku bika by'emmere abantu bano bye batalina kulya mulimu akawunga, muwogo, kasooli, eŋŋano ko n'ebirala. Bano abantu tebaagala essi zibakola beera abamu n'emmotoka bazikutulamu. Tebakolagana na binyeebwa, tebakolagana n'amata kuba mu kiseera ekyo tewaali kulunda, tewaaliwo mata. Era amata is one of the biggest thing ekibatta, amata n'omuzigo, amata ne yogurt. Bw'atyo alabudde nti singa abantu bano besanga nga basunguwadde, abalazi be balina okukola okwewala okwejjusa ku nkomero y'okusalawo kwabwe. Ebintu bibiri tebirina kukolebwa mu bulamu. One, no decision making. Kyokubiri, tospeninga ssente yonna. Omulundi ogujja tugenda kulaga enneeyisa y'abantu bano n'ebika by'emisaayi ebirala. Oba oliawo naawe onosobola okumanya omusaayi mw'ogwa. Joyce Namitala, WBS TV, ebyobulamu.